Katonda tukutendereza era tukuwa na kukwebaza kubanga watutonda n'otussa mu nsi. Bwe twali tugudde emikono gy'awalumbe gwe watuleetera emirembe ng'oyita mu batiisimu olw'okutuukiriza gwe ky'oyagala. Omwana wo yawangula olumbe ng'azuukira mu bulamu obuggya asobole okuleeta obulokofu n'okuzuukiza bonna abamukkiriza. Mukama waffe tukusaba tukwebaza akaseera kano ak'essanyu ke twafuniddemu abasika otusangulireko ddala amaziga era ogobe mu nju muno buli kabi konna akatutiisa n'akatweraliikiriza. Tuyambe okufanga bwe kuwedde twegatte ku mwana wo tuwangule naye olumbe tusobole okuzuukira wamu naye. Kino tukikusanga mu Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe yakoze okusaako omusika ajja ayanjulira ekereziya abasika ajja kutugamba ebigambo bino nti ono ye gundi yasikidde gundi. Abantu bakatonda banaddiini ono Joseph Senyonjo yasikidde Emmanuel Kalisa. Nayiga Jeni asikidde Maria Mukasa. Mwe abasika wamnaawe Lubuga, ekitabo ekyo ekitukuvu kibakwasiddwa. Muwulirizanga ebigambo bya Katonda ebiri mu kitabo ekyo ekitukuvu. Olwe mwebeera n'amagezi ag'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe bwonna obubakwasiddwa n'okukumaakuma ab'omu nju eno. Anti ba mukisa abawulira ekigambo kya Katonda ne bakikwata. Omusaalaba kabonero ka buwanguzi Mukama waffe Yesu Kristo kwe yawangulira ekibi. Ekyo omusaalaba ekyo ogwo gubakwasiddwa kabeerenga akabonero gye muli. Abanaabalabanga babayigireko okugoberera ku Yesu Kristo mu bulamu bwammwe naddala nga mugumira ebizibu byonna bye musanga mu kukkiriza. Awo nno emisaalaba gyammwe gyonna mugyetikkanga na buzira. Mwabatizibwa ne mufuuka Bakristo. Emidaali egyo gibeerenga akabonero akanaabajjukizanga nga bwe musaanidde okutambulira mu ndagaano z'abatiisimu n'okuyamba ab'omumaka gano obutazisuula. Sappula eyo ebeerenga akabonero akanaabajjukizanga okwesiga ennyo nnyaffe Bikira Maria. Era nnyaffe oyo abatuuse wamu n'ab'omumaka gano eri omwana we Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama abeere nammwe. Katuyimirire ffenna. Ayi Mukama, obuyinza bwonna buva gy'oli, era ggwe oyagala abakulu babeere baweereza baabo be batwala. Bano Nayiga ate awamu ne Joseph Ssenyonjo abalondeddwa okusikira abagenzi Maria Nalwanga ne Emmanuel mu nju muno bawe baleme kujuliza ab'amaka gano wabula batambulire bulijjo mu makubo go n'abantu bo babanywereze ku ggwe nabo bakolagane nabo bulungi. Tukikusanga mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Mukasirise buli omu ayanjulire Omukama ebyetaago bye. Mukasirise.